Sunday no ku Delta TV. Yegwe yajane chitangala noja wenzikiza mu maso nondaga ebyewala. Oye mchala American Height Lillian nakiboneka nga kayimba ka kalungi yabadde akayimbira omwami we omulongo Wasswa Charles Musuuza. Kologo gwabadde mulungi nnyo nga gwabadde bali eri ekayunga bannange Sharita's Bride World yayambaza omugole yasose n'afulumya mugomesa esooka ng'afulumye bw'omu n'asooka na basho ate olwagize n'asala cake mu kitete ekirungi ne kabboka mwala bane omukolo gwabwe gwanyumye batubulidde n'akakodyo akababeezezaawo njagala omugamba avemu okutya nti nnyinza okubuuka oba bayinza okuntwala ate bwe tunavayo mukwano kutuuseeko embaga y'omuvuzi w'emmotoka z'empaka vum 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 it's a dance hall party ye mwami Wasswa.Lwakataka ng'akuba mukyala we gw'ayagala ennyo Rose Nassonko Lwakataka embaga omanye ebbanga lye bamaze bonna buli yabadde ku mperekezi yabadde mwana waabwe abavuzi b'emmotoka z'empaka obwedde wali nga beekalakasa imbaga mu myaka 2 osanga sandi waweneko timwandisoma kati okusoma okupa miliyoni okupa enkola Bino tuusa mu programu y'okwanjula nembaga ku Sunday no saazigera kwera 11 mpaka emu ku Delta TV tukole nange mukyala Kaweesa Sharita mazima waavu